kakati nga tetunatuuka njagala ombuulire ndi ntya waawabulamu nteredde awatateredde terezaawo ntuuke ku mukono nga ndabika bulungi. Kale baaba neneesiga kasita oli nange kewaze nange kimu kijja kubeera kiri kuba njagala ntuuke ku mukolo nga ddala yenze era omuntu nga tabuuza nti ate omugole aliwaneesiga. Nteredde bulungi kakati maama okkiriza? Mbakkiriza ssebo. Omwana ono abadde ki obulwa bwabanga bugalo bwenakulese bulese kwezinga bwezinzi yongera obugalo. Gwera kimanyi nti wano mu Buganda omwana omuwala bw'aba afumbirwa senga alina okufuna ku bintu nange kyekindi sefune ku mugabo ogwange nga senga. Oli mu ssero sente zange obukadde 20 bwe nawa muganda wo makasi ogwo si mugabo ebyo si bintu tebimala. Omwambye ndi musiru. Oli musiru. What is going on? Please sit down. Studios 250. Kankutereze tulabe omukolo bwe gutagende mu maaso. Sanga kyekiganda Akala kalinga akatuulamu ejjini okanyonnyola birala nako liringa erikatuma nti kati ate gwe kola birala. Alinganga agamba nti oba endagaano y'omugenzi yagisinga amaanyi. ngamba kano kasuubi ako naye kati maama ogenda kukola otya suubi obutayona mukolo gwange? Tonnakimanya ekiro nakasindise dda mukyalo ne kagamba kagende kagambe jjajja waako ategeka omukolo omukolo tugutwala mu kyalo. ate ebaye maama nze toggwayo nkuba neewuunyiza nga kampaka Nagamba tekayinza kutusinga magezi okitegeera. mba neewuunya naye mwana wange nkubuulire mu butuufu nkukuba ekifaananyi ndyoke nkiteeke ku WhatsApp, simanyi Facebook, social media yonna tutegeere nti kitegeera bannange maama kanyabo kalabe konna kalinga maama waako olabye tereera gwere ndekamba kuba business leero luno social media tubayina onyumyeka maama sembera wano annange nkwagaliza buwanguzi bwokka. Amina. Tuleke bali abagenda bazunga mbu tugenze mu kyalo ate kutegeeza biki ffe wano tukole omukolo gwaffe gwe tulaba ate ekituyimiriza okitegeera. ate amanyi kasuubi tekajja sobola byange kuba tekalina simu nga kagijja wakada kwako buli lwotalikwatagana na muntu mugezi osigalo era oli musiru okitegeera kyekikasumbuwa. Kakati Doreen tusembedde tunatero tuuka wetugenda kakati nga tetunatuuka njagala ombuulire ndi ntya waawabulamu nteredde awatateredde terezaawo ntuuke ku mukono nga ndabika bulungi. Kale baaba neneesiga kasita oli nange kewaze nange kimu kijja kubeera kiri kuba njagala ntuuke ku mukolo nga ddala yenze era omuntu nga tabuuza nti ate omugole aliwaneesiga. Nteredde bulungi Kyendimu kukolako lwakuba nze naye wali wena obadde nga bw'oyagala lwakuba wanimbyemu ate nti abaako enviiri wasibye za musambo nolinga musambo gwe Tanzania nedda aba batonjerega zino enviiri ze ziriko nze bangamba enviiri zezi teziba ku misambo e Dar es Salaam gwe baba omanye ebiri ku mulembe tobimanyi ate manyi naze na musambo kale tugende kiriya kati tusanyusa obbalako bassebo kale bannyabo era dde bassebo era dde bannyabo mukuliko amakubo bassebo tugayisemu bannyabo tusanyusa obbalako bannyabo era dde banyabo musulayo mutya bulungi banyabo mukuliko amakubo bannyabo tugayiseemu banyabo
kale bannyabo Eradde basebo. tugayisemu bannyabo Sasobolako banyabo. Eradde banyabo. Tugaisemu banyabo. omwana ono kakati maama bagamba atalina mukamwana akola atya yeka mwana yekka kakati no naffe tituzze na mwogezi simanyi bakatumwa simanyi bani bona tetulina gwe tuleese si lwakuba mbu tetubalinawo ba tetusobola bafuna naye lwakuba twakaanya ffenna oluuyi luno n'oluuyi olwammwe nti abantu abo mulimu abantu abatatwagaliza abatayagala kino kye tuliko kugenda mu maaso so buli kimu tugenda kikola ffeffe nnyini nga bwe tulabise tetufaayo oba aboogezi banoogera batya kubanga era aboogezi balina okukola ki balina okubaawo nabo katubawo ku mirimu bafune ebyokwogerako abantu boogera ne batuuka okuba nti ne bakasiru nabo bavayo ne bagegenya okulaba nti bavamu ebigambo boogere ekyo nno nakirabye gy'oli abalamu wano ku mukolo gwa Rema abantu bayogedde ebigambo ne boogera n'oweebuuza abantu kye bafa nga tekola ki twekitegeera omukolo ne bagusaasaanya ku social media buli wamu nga mukolo mwereere gokka kakati nowenjogerera Rema afunye omukisa kuba kati ffe tukoze omukolo guno gw'amaanyi gugenda menyawo omukolo gwe kati ekifo ku social media omukolo gwa Rema wegubadde kati ate guno wegenda okudda guno gwe gugenda okudda munambeemu ffe tugenda okudda ku social media era bwe kiri so bagugenda saasanya bagenda gusaasanyamu buli wamu tubalabe nti bagulaba kakati olwo abatatwagaliza olwo tebagenda kufuna omukisa ate okulaba nti omukolo gugenda mu maaso kakati nokwetaasa abantu abo baleme kugwa mu mukolo gwaffe nsaba maama okkirize tuyite mu bwangu omukolo tuyitemu mu ngeri ya lukwakwayo wano tugende tuveewo bagende osaasanya omukolo guno ku social media nga ate wano tukoze tutya nga tubimaliriza si bwe kiri maama nteeseza bubi kakati maama okkiriza mbakkiriza ssebo omwana ono abadde ki obwo bwabanga bugalo gwenakulese bulesi kwezinga bwezinzi yongera obugalo amina bannange tebannadda wakyali waggale tulabika tubaleseeyo eri gye tuva bannange bya Katonda kiki otukoze bannange otegeka omukolo ate nomala n'okutukweka ekisajja gwe kale Katonda akulaba neumanyi tetugwamu maani tuddeyo tunoonye omukolo nze nina essuubi muze nti omukolo guno tugenda kugufuna bwe tugufunira bwe tuti tugenda kulya emmere bannange timugwamu maani mwanguwe tugenda sanga emmere weddeyo kakati Doreen sanyuka ko naawe otutira ebifaananyi by'omukolo gwaffe anti wena olinga mpa abaana mwabatagenda ku mukolo mwabaki okay 1 2 smile 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 Doreen sanyuka ko nolinga ezike jawo 1 2 here we go. Okay, you go again. Okay. Yeah, kakati. Nawe tukubeyo. Tukubeyo nga toliimo kubanga ote ebifaananyi. Mudangira nnyo. Ebifaananyi obita. Baba, wafunye mugole. Bino ofaanana nga ki? Wafunye mugole. Yes.
Let's smile. Let's smile again. Yes. One more. Anti olaba. Kyalo. Baba siri munakyalo tonangira nnyo. Kyalo kibinyo bana. Swaza mu maaso ga mulamu. Aha. Okay, let's smile. One more. Okay. Leta ndabe. Umaye goyinza otutira ebifaananyi. Tonesiga. Sikwesiga. Olaba kati kino. Kino kirimu olaba ekyo kitijja kukola. Ati tunula eri. Leka tufune okulaba. Weefugira omukolo gw'abano naawe. Olaba ekyo. Ekyo kiraba. Oba badde tuyagala mbulabi lwaki wandeese. Bino ku social media bigenda kukola. Kati baana bange mbasiibula mbawo omukisa nti mugende muzaale mwale. Mwaze ekika kyammwe. Amina. Teyanziza nnyo mama, teyanzeege. Katonda. Abange emikolo gyo njiraba igenda mu maaso mugyebala kale bya byange biriwo Ebiki? Sebo gwera kimanyi nti wano mu Buganda omwana omuwala bw'aba afumbirwa senga alina okufuna ku bintu nange kyekindi sefuna ku mugabo ogwange nga senga. Oli musero. Sente zange obukadde 20 bwe nawa muganda wo makasi. Ogo si mugabo, ebyo si bintu tebimala. Ongambye ndi musiru. Oli musiru. What is going on? Please sit down. Tula wansi. Ulagawa. Kanete ulize konkomeo. Tula wansi. Kiki ekigenda ku maaso? Officer. Omwana ono nga bwe nakugamba nti nze amuweererera. Kakati omwaka guno bana ndi yasabye yasomye bulungi bwe bali kutusabira. Nitugamba lwaki omwana tetumukolera success. Success for what? Success party. Eyokusoma obulungi kakati gye tukola ne musanze ebyokunywa biweddewo babaleetera ebyammwe bafunire ebyokunywa. Ani akugenda kagala byakunywa? Gwe nani madam? Ono byayogera bituufu. Success yaki? Yogera Kakati yogera amazima. ofisa kituufu kiri nti. Sirika. Ekituufu kiri nti nsasula bya Katonda bbanja lye. Osasula ki? Banja lyaki? Kale bya school fees nga bumanyi Sirika, can you keep quiet? Mukulu bya Katonda yatuwola miliyoni 2 ne zitulemerera kwe kumuwamu omuwala oyo era kati leero gwe mbadde mmukwasa. Bya Katonda. Yes. Bulijjo tuwa statement ez'obulimba ku poliisi wano. Okunako musango. Kubuzaabuza poliisi n'okujiwa amawulire ag'obulimba. Bulijjo otugamba nti gwowerera omwana oyo. Kakati ate mbu bbanja. Now, who is confusing who? Kale mama ya confusing. Naye nga sanyu. How? Excited. Excited gunde party. Afunye sanyu. Omuzadde afunyemu confusion ya success. What? Yesanyu ly'omwana ono naye nga nze muweererera sinza kuweererera. Ofisa yatuuka n'osibisa senga ng'agamba yayagala ofumbiza omwana. Yogera amazima. Ekyo bulijjo kyenkugamba ofisa ndowooza kati okiraba bulijjo nkikunnyonnyola ono mwami bya Katonda yayagala okuwasa omwana oli ono oba ugwo kennyini ayagala okufumbiza omwana oli amufumbiza ono omwami oli abo omukyalo nemwami bagende bafumbe. Kakati kujabo. Sirika. Gwe, madam. Omwana ono wa myaka emeka? Omwana wa myaka emeka? Kale kakati namuzaala Mama Regan ye yasooka okuzaala ne waayita ennaku ndowooza oba 2 oba 3 nange nenzaala oyo. Kale bulira. Gwe, how old are you? Ninakuweza 17. Can't you talk? Yogera. Ninakuweza 17. Kati ulira. Myaka 17. Alimba kiri 17. Eno defilement. Kiri 18. Gwe, uliriza. Guno musango munene nnyo gwa Naggomola.
era kooti yegenda okusobola. Kakati ffe kitugenda okukola nga poliisi katutwale fayiro maaso tugitambuze paka wa DPP ogende mu kooti obule nemba amateeka gakulamula. Linda kukatono ofisa Kibalama. Ofisa linda kukatono. Ate n'okunkwatako nakyo kimenya mateeka. Okimanyi kimenya mateeka okukwata ku poliisi. Ekyambalo kya poliisi. Ensabo nsonyiwe. Kakati ofisa. Ekirungi onsanze omwana sana va mu nyumba ya mama wakyalimu. Kakati nze mbivuddemu nzikiriza ngende wange. Empingu yaba poliisi naye kuyamba. Kati nyambe nsonyiwe. No. Mama tomvaamu. Mama nyabula buwangwa kituka. Ono nazala wosebbu. Amuka. Nzikiriza ngende wange mbivuddemu mbimazi. Nkwata pola ndi mulade. Situka. Kabotongo anuma. Kale ulira. Ogambye ati Nina kabotongo. Ulina ne kabotongo. Oyagala kumusiga mwana. Mbadde nja kwesabika. Itawo tugende. Mbadde nja kwesabika. Kabotongo oyagala musiga mwana muto. Baba. Na utwale netisi. Baba. Mbadde sigenda musiga mbadde nja kwesabika. Tugende ofisa. Situka. Mwena mwe muyiteewo tugende ku station. Mama onvuddemu. Muwulidde? Yogera amazima banange. Ono nazalawo. Situka. Abange nzikiriza omukolo ogubuze ne kirabika kufe waneeno waliwo alina ekisiraani kyekiga kituleetedde obutalaba mukolo Nganyo yalina ekisiraani. Uno enna ayambadde ebimpi kati ebimpi obitwala ku mukolo gwa munno yonna olinga agenda ku mukiraabu Obagambye muna ebisiraani bitambulira mugoye bumpi gulaba ekanzu sinangolole ekooti oyinza ogamba yabatemi bampuuta kiba ne muno omukolo yagukwese kuba engeri gy'oyambadde kale genda twalera ekisiraani kyo ate kati engeri gyotufuddemu n'omukolo tugenda naggulaba wamma muki tugende ffe tulye emmere ku mukolo abange mugenda waati emmere timugenda kulya mmere Emmere genda ogyeriire. kale nawe mutwalera ebisiraani byammwe ate engeri gyemugenze nakati genda naggulaba omukolo Mumaliriza? Tukanyiza. Era biwedde. Endagaano gye tukoze. Eruwa. Byebi. Kuba kakati ffe nga poliisi ffe tetubeera wakati wammwe mmwe patiriza ebbiri mu ndagaano yammwe gye muba mukkaliza. Ffe kye tukola tufuna endagaano eno tugiteeka mu fayiro ne tukola additional statement. Kijonjo LC1 muluka bino katubireke kuba bye bya bulijjo. Nze endagaano y'okukkiriziganya. Nze mwami bya Katonda musajja akeera nga ntegeera bulungi era nga sikakiddwa tukkaanyiza n'abooluganda lwa ekirabo n'oluganda lwa kirabo nti sigenda kuddamu kumuwuliraana yadde okumulondoola oba okumwesembereza oba engeri yonna eyeefaananyiriza mu ngeri nga gye mbadde mmenyamu amateeka.